po jako akawuwo. Naye omusajja n'ekirala agenda kukubo motoka zaffe agamba zitika abantu abatono. Abantu batano bebagambibwa okubanga balusuddemu akaba mu bitundu by'e Rwenzori mu nnaku zino enkulu nga bano bonna okufa kwabwe kwekusiza ku bubenje obw'enjawulo nga Mathias Okwiri atwala poliisi y'ebidduka mu Rwenzori East bw'atunnyonnyodde. Just within December really was not good because we lost 5 people in a fatal accident where 2 from Kasese municipality and then 1 from Hima, 1 from Bwera and 1 from Katwe, where immediately after Christmas. Baluko Ismail Ngono mugoba wa taxi abalumiriziddwa ennyo okukola obubenje obw'enjawulo atunnyonnyodde ebimu ku biviirako obubenje buno okugwawo. Ekireeta obubenje ku luguudo lwaffe lw'Ebwera nze nga nze dereva ebeera overspeeding n'obutategeera roads and sign ku luguudo n'obutamanya where a driver is supposed to make an overtake and drive ahead. That's the only thing that makes us cause accidents. Baluku agamba nti olumu obuzibu buva ku baserikale ba poliisi bennyini abatayagala kuwuliriza nsonga zaabwe okusobola okutereeza mu biviirako obubenje buno okukolebwa. Tukolera ku pressure. Tubeera tuli awo n'owulira ngu Okwiri agenzeeyo, Okwiri tawuliriza excuse ya dereva. Ekifo ky'okwogera naye ng'omuntu akwagaliza okusiba. Ate bw'aba ayagala okusiba agala sibe gwe asibe n'emmotoka gijjeko enamba n'obulwa human rights ogwe ng'omuntu. So those are the things ebituleetera accident ku luguudo kuba ovuga motoka yo ng'ovudde Kasese nga toyina buzibu naye the moment they tell you RTO gyali you start panicking. Wabula Okwiri yeewozezzaako nti abantu abamu bamulaba ng'omulabe waabwe era bamalako emirembe newankubadde ng'abeera ageza okutaakiriza bulamu bwabwe. Some people they think I'm harassing them when really I'm saving their life. Because if you put the life of people on risk and really even yourself, like this one which happened, even the driver died. Imagine a driver, you're a driver driving and you knock and you die, the one of the taxi. Sincerely speaking, that means what was wrong with the driver? Moses Kule Ngono mugoba wa boda boda agamba nti n'obutabaawo obupande ku nguudo ez'enjawulo kikoze ky'amaanyi okwongera obubenje mu bitundu by'eno. Oyingira mu koona nga tokimanyi nti eno koona teri sign points eno roundabout kendeezo tuuse mu roundabout tetuyina amps tetuyina reflector mu kkubo ekkubo lya black bw'oba ovuga ekiro okuba ettaala ogenda kulaba nti ovudde mu side yiyo oyingidde mbu ya muno kyolaba obubenje tulina obuyonje bungi ku kkubo. Ono agamba nti waliwo n'abaveeyo mu masoso g'ebyalo ne bakwata bukwasi bidduka okuvugira ku nguudo eziriko ebidduka ebingi nga tebafuddeyo na kwegendereza ku mateeka ag'enjawulo. Ababboda bangi bagenda ne baveeyo mu byalo ne bajja ne batandika booda nga tamanyi booda kyeki, tamanyi okusala roundabout, tamanyi nti bw'oba olaava mu roundabout g'otanagituukako olina okuyimirira oli n'asala. Kyo kyolaba babooda abangi badduka nga batamidde banywedde omwenge, kyo kyolaba babooda bafa nnyo. Wabula embeera eno terobedde poliisi kukola mbaga ku kitebe kyayo mu bitundu by'eno. Musajja waayo Byaruhanga George bw'abadde awasa mu butongole mukyala we Rehema akwasibwe gw'amaze naye emyaka 26 bweddu. Bano baliko batubuulidde ku bufumbo bwabwe na lwaki basazeewo embaga kugikola mu kiseera kino. 2006 eri myaka ninjibara nkapoteya ati natandika tudde nagikoze kubanga abantu bangi abavuye Uganda bange mikwano gyange baze mu Christmas waka fena twegwa ku bulungi ne tusonika wamu manyi bangi batalanye kulira wara matawuni.
bano bakubiriza abatanaba kutuuka ku kkula lino okwekwasa Katonda. Abaana abato abatanaba kukikola mbawa amagezi basoose Katonda kubanga buli bw'otandika obufumbo n'osoosa Katonda byonna bisoboka. Mukama y'aba atandise obufumbo bwo atakuwanguza mu byonna. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.